President Yoweri Kaguta Museveni omukyala wa Agent Museveni nga minisita y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo bakungubagidde abadde n'abakyala ba Bungereza Elizabeth II bagenze ku kitebe kya Bungereza mu Uganda ekisangibwa e Nakasero nga batuuseyo ku ssaawa 5:30 ez'okumakya nga baaniziddwa omubaka wa Bungereza mu Uganda Ketere n'abakungu abalala ku kitebe kino bawandiise obubaka obukungubaga mu kitebe kyassiddwawo wabula President wiiki ewedde ku Lwokutaano yakungubagira n'abakyala ba Bungereza mu butongole ku lwa bannayuganda eri abafamire y'oli olulangira ekulemberwa Kabaka Charles II olw'okubibwako n'abakyala. Although Her Majesty was 96 years of age, her death was a shock to Mama Janet, the other Ugandans, and myself. And she had defeated Corona some months ago. Mubaka obwo yategeeza nti mu bbanga ery'emyaka 7 n'abakyala gy'amaze ku Namulondo asobodde okuyubula amawanga agali mu olumu ne Bungereza. Ategeeza nti enkozesa y'olulimi Olungereza kabeere kabonero ak'okugaggawala mu by'obulambuzi, obusuubuzi n'okulwanyisa obutujju. Ye Maama Jenti Kataha yeebazizza Katonda olw'obulamu bwa n'abakyala era nga Katonda amusobozesezza okuweereza abantu be. Ategeeza nti bajja kumujjukira nnyo bwe yakyala kuno mu biseera bya kyogamu mu mwaka gwa 2007 era nga bajjukira n'okwefumiitiriza olw'ebyo ebyaliwo bwe yakyala ku kuno. Mu balala bagenze ku kitebe kya Bungereza Speaker wa Parliament Anita Among nga naye agenzeeyo okutuusayo obubaka bw'okusaasira. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.